ebigambo bingi ebiyitiŋŋanye era siriimu aluma Evelyn. Wagenda mu ddwaliro did the president okukwata essimu nakukwirako nagamba muwala wange oba tomuwulizanga na So nja muzaalira teyeeraliikirira. right now amaanyi ogalina. Ye nina amaanyi kati nsobola n'okwera olujja olwo ne ndumalayo. Mu time obadde ng'oli mulwadde twogera abamu oli ffe tusooka ne twogera we give our opinions. Opinion kintu kiki wali owulidde ng'oli mulwadde there's nothing you can do naye nga kyakuluma. You might have forgiven naye ogamba I wish babadde bamanya ekituufu. Ebigambo bingi ebiyitiŋŋanye era siriimu aluma Evelyn oba tewali muntu ayagala kubeera mulwadde by the way ne bw'abeera nga siriimu yabadde annuma tewali muntu ayagala kubeera mulwadde ebintu biruma ne bagamba mbu Evelyn afudde nga sinnafa naye kyemmanyi ku nsi kuno nti nno tosobola kusanyusa buli muntu. Waliyo abantu abakwagaliza okubeera obulungi waliyo n'abakwagaliza okufa naye kyenasinza okutwala I always take the positive side of life. Katonda yandaza abantu abanjagala nti bebasinga obungi kati abatanjagala lwaki mbatunulako abo mbalekera Katonda ne mbasonyiwa naye Katonda nasobola okunsonyiwa kuba nange siri mutuukirivu. Yeah. Tubadde ku treatment for 6 months. Yes. Obuzibu bwavaawa okubeera nga ekirwadde okutuuka ku nkomero y'ekirwadde because wagenda okugenda e Nakasero nga togenze tebakututerwa kuba nti no obulwadde obukulu mu bali tulina ssente zibujjanjaba naye n'otuuka e Nakasero n'ozuula nti ate waliwo ky'olina okujjanjaba ekyamaanyi okusinga ku ky'obadde ojjanjaba. Obuzibu bwavaawa. Siyinza kulimba naye kyeŋŋambye nti Nakasero balina ebyuma by'amaanyi bajjanjaba bakebera buli kantu kuva ku musuwa so bayinza okuba nga ebintu byabwe bye bakozesa by'amaanyi asinga amalwaliro amalala oba nga n'abasawo beetegereza nnyo okusinga abasawo abalala. Omanyi munaye n'ekintu okuba nti nno waliwo eyakututte ewantu bakujjanjabe naye kiri different. Waliwo oyinza okuba wooli ng'oba tolina ssente zikumala bulungi nga tebajja kumalirako obudde bwabwe kubanga you don't have the money they want. So nebaza president nebaza Mwami Balamu nti bampadde obulamu ne bakebera buli kamu ne balaba nga yeah I'm fine ne mama narrator Okuleka bayinga nga sinadda ku kingenda kuddako. Wagenda mu ddwaliro did the president okukwata essimu nakukwirako nagamba muwala wange oba tomuwulizanga nako. abako baatuma ne bakkubira abako baatuma ne bakkubira of course mbadde njogera n'abantu bangi besimanyi naye nga trying to make sure are you fine. Bakugamba Evelyn twogere saa zino ddala coronavirus. Evelyn kino kiina don't worry about that don't worry about this don't just eat be fine. Abako baatuma bakubuuze of course mukulembeze w'eggwanga tamala gatuukikako. Ng'omuntu afunye omukisa tukati now we believe the president gyali mu byakola afuna sometime nadda ku social media n'alaba. Ng'omuntu abadde maybe ayinza okugenda of ignorance not because you're sick because I think kati essaawa zino we tukizuula nti if Katonda abamuyita essaawa zino abadde agenda because of ignorance not because you're sick. Olowooza kusaba ki koyinza okuwa president okwenjala kuba maybe president tasobola kuwa directive ku buli muntu kusaba ki okwenjala koyinza okumuwa okutaasa maybe omuntu omulala eyo atali Evelyn Lagu. Kyenyinza omugamba ateeke facilities zonna buli wamu buli muntu abeere nga asobola okufuna obujjanjabi bwe butyo nga bwe nafunye kubanga abantu abasinga tufa lwakuba nga bwavu olusi tolina ssente olusi tomanyi then n'abasawo beeyongeremu care beeyongeremu care everywhere buli wamu babeere nga bafa ku bantu nga bwe banfuddeko. Buli muntu ayeyagalire mu Uganda. So kakati right now omutima twagujjanjabe gwawonye. Gulimu healing process kubanga I'm still on medication. Waliwo eddagala libampa mama narisa yali ngulidde buli nnaku lya $400. Ate about the kidney. Kidney nayo yali tyatereera naye bajjanjabe. So right now obulwadde obusinga okukuluma njala. Njala tennuma ndya. No like to eat. Kupaka eddagala kati. Truth is nti nina appetite nene nnyo
nemba nakamala okulya genda olaba ate njagala chai ate njagala kino so kati what I have to do is eat nziremu ntereere. Omuntu bw'akulaba nga talabye ku lagu oli abadde azimbye agamba lagu akoze. But how does it feel okubanga at least you know now your body shape? Entuufu nti kati omanyi kati ekyokukolako ekituufu nti kakati essaawa zino njagala nkole ku ttama lyange likomewo obutakola kuli ttama eritali lyange. And it feels much better because now kati ndi kulwana kuddamu ku Evelyn gwe njagala okubeera. Naye kirema okubeera ng'ozimbye tomanyi by'ozimbye. Yeah, I think it feels good. It's okay omuntu okukoga kubanga you don't expect someone okulwala emyezi 7 nasigala nga munene. Nga tuvudde ku byaki tokoze. Akyo tokoze okuleka omuntu akumanya amanyi lagu. Okuleka omuntu akumanya. Sinza akoze nnyo ekitiisa. Naye ngera I don't expect omuntu okubeera nga badde mulwadde nasigala nga munene. Omuntu abadde down. Myezi 7 is a long time. Myezi 7 ng'oli ku buliri. Kiki obadde osinga okusubwa okuleka okubeera ku mikolo gyaffe? Kibadde nsinga okusubwa kwekolera. Manyi nze ndi mukazi ali yeekolera nze nenoonyeza. So kubeera nga ntudde kibadde nga kinnuma nekirala waliwo olunaku nali ndaba nga sobola kutambula ngamba kati omuntu ne bankuba essasi nva ofiisi nakyesina bwe neeyamba nze ndwawo okukaaba naye olwo olunaku nali ntudde awo ennyumba nempira nga n'amasiga gampitamu era ne gampitamu ngamba olaba nkaabye nensaba ngamba Mukama annyamba onzigye wano era Mukama yakikoze. So right now amaanyi ogalina? Nina amaanyi kati nsobola n'okwera olujja olwo nendimalayo. Mukama mulungi. Nina interview mu wano mu time wano ndooza amawulire we gatambulidde nnyo si wano we gatambulidde ng'ogenze mu ddwaliro naye mabegako wali nali ndaba interview yalina ya Seeguya. Yo saana agamba maama musabira naye bamali mama agenda kunzizaako yanzaalo. Did the interview wagiraba? Nagiraba n'abantu nga bagyogerako nga baŋŋamba bajja okundabako ne bambuuza Fred yagambye omuzalireyo omwana ajja kumuzaala naye sinafuna mwami bw'anajja mwami bw'anajja alina ebisaanyizo bye tusobola okuzaala naye tujja kuzaala kubanga sinnatuuka mu myaka gya menopause. Nawe kiwawuliramuko kyakukwatamuko ineniwe ng'omuzadde? Yeah, of course. Nange nakitunuulira nemubeera nange nemubuuza nemugamba oyagala omwana nti njagala omwana so nja muzaalira teeraliikirira. Yinza okuba nina example wezikwatagana and I know the challenge of okuba ng'oli maama ng'olina omwana omu ate nga mulenzi. Omanyi abaana abawala balina engeri gy'osharinga naye kati yes wadde oyinza oba nga omwana oli close ne maama waliwo wootuukanga ako girl talk tuyinza giyita girl talk etasoboka. Waliwo tulaba omanyi tugenda kati kwogera ku kibi kyo ku bino bibaddewo now we are discussing life kuba Katonda agituwadde. How does it feel? Mwana wange tuli attached nnyo kubanga nze mukuzizza akuze nange tunyumya naye era emboozi yali nga tagiŋŋambangako nange neewuunya ng'ayogedde ekintu bwe kiti mu interview naye kansabe Katonda gwe nsinga okwesiga ajja kumpa omwana omulala ajja mumuwa muganda we yeyagala. Mukama mulungi. Okay kale sebo official tuyagenda masipira nga tetu okwetuwangalya BBS Fine ebyokya zibeera ssaawa 2 paka ssaawa 3 obaddewo naye ng'ogoberera amawulire sorry kiki watunulira n'ogamba how I wish I was moving. Oba kinyumo kiki ogamba how I wish I was there. Story okusaba okwa 31st nali ku buliri saasobola kugenda ku church nsaba buli lwakusatu n'olwokutaano buli lwakutaano nsulamu overnight kati bye mbadde nsinga okusubwanga nze omuntu obulamu bwange nze okuva linalokoka ndi nnyo ku Katonda kati ebintu ebyensubwa byebyo kusaba namisinza okusaba kiba kinnuma. Walokoka ddi? Walokokera mu bulwadde oba walokoka bifo? Nalokoka bifo mu September ngenda kuweza emyaka 2 nga ndi mulokole. Tuwulira obujulizi
oli n'agamba nabali ntambula omusajja n'abuya n'agamba nti simayo n'agenda mu Geyeena ensi eyo terisima teriiki nene n'abuulira ati wali ensi ennungi ekigambo ebyo byankomako eyabuulira enjiri kigambo kye kyekyakulokosa kyowulira nga paka nakati kyakukipinga nga omovinga on kikukipinze nga oli faithful mu bulwadde n'osigala nga oli muwanguzi ebintu bingi binkomye nakuba essimu ne mugamba sigenda fuluma ngamba kale fuluma nakye nkugamba nampulira saagala kugenda muntu yenna I had isolated myself ndi mu nnyumba namala nemugulira nangamba yambala tugende ku church nenyambala benatuuka ku church omukyala atusabisa ng'amanyi ne bwe nnyambadde naye nga tannandabako ngamba kitegeeza Katonda abeerawo ng'atulaba bwe natuuka nali mpakanyanya abalokole bino bye bagweriye nga mmanyi si bituufu naye nze naliko emizimu nebinkasuka eri obutambala ne buva ku mutwe enviiri ne zigwa eri abaserebu bwavaako emizimu mu kkanisa nega naye deliverance lwakuba nti nno ekkanisa mwe nagenda si ya cameras naye nategeera nti nno ate mbadde bubi kubanga samoni yanayagwako nga nevulungula nga ndi bubi kyenyinza okugamba nentegeera nti bunaku abalokole tebeesuula bunaku nga manyi babagula okitegeera nentandika okusaba nentandika okutegeera Katonda otegeera Katonda onyumirwa nnyo otandika okukola ebimu eby'ekkumi nze ekimu eky'ekkumi nkiwa naye ate sisobola kuwa kibu kya kkumi nembeera mwavu obadde okimanyi because tithe tebayiyo 10% tebayiyo twesiriwaza bwesiriwaza sirina lwembeera awo nenteekayo kimu kya kkumi nesifuna sente sibeera awo nga sirinaamu kale waakiri ate nga luli nalinga nga nkola nnyo nga sente nfuna nnyingi naye nga ate simanyi gye ziraga okitegedde gamba bingi byenzize enjiga I'm still learning nkyali mulokole muto naye nga nyumirwa obulokole olowooza nti okukkiriza kwewatwala kulina level kwekuyambye okumalako mu challenge eno nnyo Katonda yayambye tewali mulala ng'omuntu akyuse n'ova mu nsi n'ogenda mu bukkiriza nga gwokkiriza bulungi ti Katonda akola ebyamagero era akyusa how does it feel bw'olabayo omuntu akozesezza Katonda okukola ekitaliyo how does it feel mu mutima gwo ng'okimanyi Katonda akola naye alina ekifaananyi kyamu painting ekitali kituufu mpulira bubi nnyo Katonda munyiivu era Katonda maana mukuba kibookoze bakubanga most times tumanya ddirwa bakubye kibooko naye nga Katonda abakuba kibooko Katonda waali abeerawo naffe njagala ozzeemu amaanyi yali eyo ng'abadde mukkiriza naye nga musumba walina bye yakola emabegakaawo ne bimuwulira ng'agamba olwa musumba wange akoze kino nze sigenda kuddamu genda mu kkanisa waliwo ebintu ebitumalamu amaanyi backsliding ng'abantu you're not supposed to look at your pastor naye muntu in fact musabire naye atereere pastor naye sitaani asobola omuwamba kyoyina tundaki Katonda wo fenna pastor naye mwana wa muntu kyenyinza okugamba nti olina kwesiga Katonda wo nebinakale ya pastor abeerawo n'atusabisa naye muntu bw'aba akoze ensobi era naye omusabira kuba naye sitaani asobola omuwamba okusinga omugeya omunyemyako biki omusabira owonye ebiriyo bigenda kuwona with time because wobanga lagu gwe tulina kati ne lagu gwe twalabako oba owonye otandikirawa oba otandikiddewa nga coronavirus awedde because saa netwagala otambule nga coronavirus ono tannaggwa coronavirus ono waggwa because kakati eno holiday eri forced bwaggwa otandikirawa career wise life wise in everything otandikirawa oluyimba nyina lwenafulumiza wali recording and we've gone back to the studio ndufulumizaawo nga ndi mulwadde in between weruli abantu beyongera okumpagira akuba kati ngenda kubeera nnyo mu gospel ngenda kusinga kuweereza Katonda
drama wise gye nkyaliyo mu Zubairi family ndi mwana mu Zubairi family era bwe natereera bulungi mujja kundaba ku TV zammwe nga zzeemu nzannya ngenda kuddamu nkakalabya emirimu gyange. Abantu abalwadde bayitayo ku bintu ebyatuuka nga abantu batandika kugamba kafulumiza oluyimba oyo agenze bakigambakokko ne bangamba buli ayimbira Mukama atera okufa. David Tano nga tanafa. AK47 bwe yafa mbu ne radio nafa. Obangi yafulumiza skin tattoo kati radio yafumya will you remember me nekagendanga mu bumper mu week eyo gyamala nga afudde. Tebabigamba byakuyisa bite byakutwala like how did it take you? Nina okukkiriza kungi nzikiriza nti buli muntu ku nsi kuno aliko ku lulwe. Katonda yamanyi bw'amisaamu yamanyi kyazzaako so nze ebyo tebyandya. Ate ne baba nga atuusizza okuntwala it's okay kasita mba nyimbidde ye. Tuddeyo kuwali emabega katono nnyo ku lunaku lwe bakubika genda ku social media basibe ne banyabo gundi afudde personally nakubira mitani ziti Mutebi Farouk nangamba every bamutute butwaze mu ddwaliro I guess muki mulamu loza bossa kwe kujjeyo nafumya video eri yatambula wawulira otyanga omanyi okubanga oli mulamu kye kisooka naye ensi okubeera nga ekupostinga ko lwakuba ofudde. How did it feel? Naye nze kale lwakuba nti saafa. Yes, naye nze tempostinze lwakuba nti nofudde. Ensi ebadde gyempostinga. Sometimes they bully you. Abamanyi ba Facebook. But nze muntu atunula obutunuzi oba. Kugamba omuntu aba mpostinze mwebaliza Katonda. Mu bubi oba mu bulungi still abampa publicity. So omuntu aba nvuma musabira Katonda amusaasire. Waliwo oli ayinza okujja n'akuvuma nti ba Evelyn talina kabina. No naye nga mukyala. Oluusi omukyala oyo n'otunula ku profile ye ng'olaba wa myaka nga 2. Tannazaala. Tamanyi kyagenda kuzaala. So abantu abamu kyenyinza bagamba nti Katonda oluusi abawa ebintu. Because of bye bakola. Ayinza okuddeeyo n'agamba nti avuma Evelyn simumanyi. Nanvuma nga simumanyi naye talowooza nti Katonda tamulaba. Katonda buli muntu alaba kyakola. Onvuma nga sikumanyi n'ofuna ate ekizibu ekinene ennyo nga siri nayo nga Katonda yakikusasudde. So abantu ate Facebook ereme tusuula ddalu. I mean social media zireme tusuula ddalu. There is not even ensonga ekuddisa mu fake n'ovuma abantu. I mean gw'osooka okuvuma abantu buli kye bateekayo gw'osooka okuvuma abantu lwaki ovuma abantu. Ndowooza Katonda mwenna abalaba. Omuntu ng'alina Facebook account ye data wuwe ye yajeggulirawo. Bubaka ki bw'osobola okumuwa yes okuvuma oyinza okuvuma naye bubaka ki bw'oyinza okumuwa okufunayo obudde okutuinspire maybe okubaka ebirungi byakola. Kyengambye nti buli kibi kyokola Katonda akiraba. Kyenyinza bagamba Facebook egane basula ddalu bafuna ebintu ebyamagezi bakolera ku Facebook. Waliwo abawala kati abaliwo bakola makeup. Nkola emirimu I mean make money out of Facebook. Actually nga bw'osobola okuvumirako omuntu n'ofuna comments 15 bw'osobola oteekerako omulimu gwo n'ofuna ekizimba. Yeah, kola ekintu ekizimba. Osobola ofuna ssente ku Facebook. Wadde okimanyi? Kontingirako shows ze tukola. So kyenyinza bagamba social media egane basula ddalu bambi. Kubanga omuntu ojja muvuma kati nze by the way ojja kunvuma. Nze most times when ndaba nze situnulira bintu biri negative. Ndaba omuntu ng'anvuma bimuyitako buyisi. I don't want to know. Tebinkwatako. Omuvumye gomanyi. Mu time nga social media batambuza ebigambo. Of course the people who care, the people who are close, they get hurt, they need to communicate. Yeah. Which one phone call did you receive? Nekwatako zinzo ba kimanyi wafuna nyingi ne that one phone call yogamba ne omwana bamuhating ono bomwana ate yayisibwa bubi that one phone call jojjukira nyingi kyenyinza okugamba nyingi
omanyi wobeera public figure simanyi abantu gye bajjanga namba yange abantu bankubira amasimu abaŋŋumya abakola ki bonna bambi mukama abakola ki abanjagalire. Okay, twagala kumaliriza interview eno. Bigambo ki ebikuli ku mutima mu mbeera gy'oyisemu n'embeera gy'olimu kati? Ebindi ku mutima byakwebaza buli ansabidde, buli ampadde ku ssente, buli annyambyeko mu ngeri yonna yonna okulaba nti mbeera bulungi. Abamawulire, bafans bange, waliyo bakwano bange bali mu diaspora, abayimbi abannyambyeko, abazze okundaba. Buli omu ataddemu kyataddemu kuba n'omuntu ajja okulaba ataleka mu transport. Mukama abanjagalire abaddizeewo. Okay, kale same official BBS telefina sawa zibeera 2 paka sawa 3 ebyokya ku weekend mikola ne Florence Nampi. Osobola ngo twegattako tubeera nga tugenda masula nga tetunyumirwa ate n'olaba bigenda mu maaso. Kakati baby girl yawonye era agenda balaga nti yakoze eki yawonye ogenda tambulamu wano bwe wati. Abantu bakakase nti Eve yakoze eki yawe because no tuli mu kyamagero tuli mu celebrating kyamagero kya Mukama kyakoze eki kyakoze. Ndowooza after this tujja kubanga ate to concluding interview elunaku olwaleero sibula abantu then omale you show them around at least amanyi weegali abasobola okusharinga videos even ndagunga mulwadde. Please why don't you share this video nga awonye waki musharinga biwawaza byokka. Kiyinza bagamba beebale nnyo bibajje ddala baagala nnyo abanjagala batanjagala nammwe sibalinaako buzibu Mukama abasaasire ate era abanjagalire kuba nammwe mulina babaagala ntambula kati. Banaye share the video abaali bagamba nti Eve takyatambula sobola okutambula. Tuliza ngoye abajjanja bibanakola ki? Poza akasembayo kati wano we bali bagamba nti ogenda tunda. Ennyumba enajjaka mupangisa. Wano ndabyo massage ate is it your personal business or? It's my sister's. Okay.